baffe Abaganda ffe ng'Abaganda titugenda kubaawo katusomesa abaana baffe nabo bakimanye ebisaka tebyeyongere abaana batendekwe bamanye wadde basibuka n'ensonga bakuume ebyabwe nga byabwe era tuyimbe tuti nabitereka nga si bisuule ebyobuwangwa bwa jjajja ebintu bye bitono byeyamwanirira siiriza kulerabira byetaka nabitereka nga si bisuule ebyobuwangwa bwa jjajja ebintu bye bitono byeyamwanirira siiriza kulerabira kabaka waffe nabitereka nga si bisuule ebyobuwangwa bwa jjajja.
wala nnyo ani eryamanyi gy'oba sensalire ndifuna ku ssente neneeyimirizaawo tewali eryamanyi ani eryamanyi gy'oba sensalire ndisula mu njwere goba n'omusana tewali eryamanyi ani eryamanyi gy'oba sensalire ndigula emmotoka zitinda n'ebinnya tewali eryamanyi ani eryamanyi gy'oba sensalire nange balimbuuka nga beeweseeko tewali eryamanyi ani eryamanyi ani eryamanyi tewali eryamanyi okuggyako Mukama Katonda ani eryamanyi ani eryamanyi tewali eryamanyi okuggyako Mukama Katonda ani eryamanyi ani eryamanyi tewali eryamanyi okuggyako Mukama Katonda ani eryamanyi ani eryamanyi tewali eryamanyi okuggyako Mukama Katonda ani nga tukomyewo buto buto ngenda kukomyawo omugenyi waffe Dr. Gukiina Musoke atwongere kesa sebo Dr. Gukiina goliko sebo esebo nkomyewo sebo atotandikire wakomye abawuliriza aba radio yaffe n'Abaganda bawulire ebigambo byo kubanga bya bulumi ate era twetaaga okubimanya bijja tuwa ekyokuyiga n'okubeera nti tukyalina abantu nga mmwe abasobola otubuulira ddala ebyaliwo nga Buganda egenda mu nnyanga. Sebo akazindaalukako. Weebale nnyo ssebo. Okusaanyaawo Buganda kukyagenda mu maaso era njagala mbatandikize ku bigambo by'omukulu Jabbeeri Bidandisa bye yayogera. Yabyogerera mu Buganda Conference owa 2009 ate n'abyogera nnyo ng'akola kampeyini y'obwa pulezidenti mu kulonda kuno okwakaggwa. Ebigambo bye mbivvuunudde naye era nja bibawa ne mu Lungereza kibeere nti omuntu alina rekodi omuntu yasobola kugamba nti mulimu akatuuseemu. Mu Luganda omukulu Bidandisa yayogera bw'ati: enfuga ey'ekipooli unitary system mu brackets eremeddwa era etuviiriddemu ebibi bingi nnyo. Twagezaako okumenyaamenya amagi tukole enseemu naye nga tusoose okumenyawo empagi ezaazimba Uganda, naye byonna bigudde butaka era bitulemeredde. Kaakati kyekiseera twekube mu mitima tukole ekintu ekinaatuyamba okutereeza ebyo byonna ebyasoba. Ebigambo bino byenkootinze byali mu Daily Monitor owa July 13, 2020.